gospel carriers gwe mulundi gwange ogusoose okuwulira ku linnya eryo. Ensonga lwaki lintawanyizaamu naye oguddako terijja kuntawaanya. Nsanyuse okubalaba. Mwebale kusitula njiri. Mukama abawo omukisa. Assebo ne bannyabo twagala okwebaza obuweereza obw'omusumba Kato Isaac atuyigiriza ku kanisa ya Katonda. Ssebo musumba, Mukama akuwa omukisa. Bigambo byatuyigiriza bikulu, biwumbawumba obubaka bwonna bwe tutambula nabwo mu lusiisira luno, era ne biteekesera ku nsonga enkulu lwaki tuli wano. Kyenva nsaba nti okuyita mu bigambo ebyo Mukama atunyweze, tubeere abakristaayo ab'omugaso, abawanika abeesigwa, abali mu kanisa, si okumala ekifo naye okubala ebibala nga bye tubala bigenda kugendera ddala awamu n'ebibivaamu okutuusa mu butaliggwaawo. Nja kugenda ng'omuwanika omwesigwa gwe mulama gwe tutambulirako mu bigambo byaffe bino, era twaniriza abo bonna abali ebweru w'ekisaawe kino n'abo abali maduka gaabwe mu bizinesi ez'enjawulo nti olukuŋŋaana luno n'olusiisira luno lwammwe mwenna, si lwabo bokka abali munda wano. Tukuyita ebigambo bino bifunire ekiseera. Tuyinza okuba tosobodde kutambula kutuuka wano, naye ng'owulira tega amatu obiwulirize, kubanga bikulu, bya mugaso ate bya muwendo gy'oli. Era naawe tukuyita obitegeere, si ekyo kyokka naye obikkirize, kubanga biyigiriza ekkubo erigaba obulamu. Okubeera abawanika jjo twakinywezezza, era ne mutuntu lya leero tugenda kwongera okukyogerako. Jjo twagambye nti kisibuka mu nkolagana. Enkolagana y'omuntu ne Katonda bwezimbibwa, olwo ebisigadde byekola byokka. Y'ensonga lwaki essira siriteeka ku ngeri za buwanika. Omusumba ajja kutwala ekiseera atunnyonnyole engeri z'obuwanika ne bwe zikolamu, naye nditeeka ku ebyo ebitukulembera okutufuula abawanika. Ensonga teri ku kitundu kya 10 na kirabo kyokka, kubanga ekyo si kyekizibu ekinene ekibonyaabonya omwana w'omuntu. Ekitundu kya 10 n'ekirabo kiva mu kwanukulira ekyo Katonda kyamaze okukola. Bwe mubeera mu maka, omukyala okweza essaati yo n'agigolola n'agiteeka ku hanga, esobole okubeera ng'onaagikozesa enkya, yandibadde akikola olw'enkolagana gye mulina n'okwagala, nga takikola lwa buwaze newankubadde okusindiikirizibwa. Era tetuwasa tukolerwe ebyo, kubanga osobola okwoza essaati n'etukula n'ogiteeka ku hanga newankubadde nga mukyala wo si yagyozezza. Ate era naye bw'ogyoza tofa. Sinalabayo musajja gwe balangiridde mu byafaayo ng'ekyamutta kweyoleza. Ate ekyokubiri, osobola n'okutwala ewa ddobbi n'akwolezanga. Waliwo engeri nnyingi ez'okwoza essaati n'egololwa nga mukyala wo si yakikoze. Olw'ekyo tokimubanja, era tomuwasa kukola ebyo, kubanga wali obikola nga tannaba kujja. Ekiba nga wamuwasa kwoza ngoye ate nga wali oyambala zitukula nga tannajja, oliko ekikyamu. Waliwo ekyama ekiyitibwa okwagala ekiressa omusajja kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ne bafuuka omuntu.